Aye, Wolokoso. Wolokoso weekend taxi. Wolokoso weekend taxi. Wolokoso weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutenani. Ani akumenya ukani. Yonna mu Wolokoso. 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 Weekend taxi. Chenda musamba kasiri sasa tufemwe mafarali ya simbe mpologoma enunje debe nkubuzako yona josiziro kula mpozingate ojitumbude ngotufollowinga ngotuwuliriza kwegamba nga buli kyetukola wolinyo okubeera mpozingate otuwuliriza era ngotuwagira tugambe ekintu kimu kyokka nti wobale kubeera mpozingate otumbula ku dakiika omunano gwakeda ku ssaawa esatu nze Sula Senyonga Mr. Mosquito Haji titibya omubwati akubuzako wasuza otya gigenze gitya akalulu kamyufu kagenze katya tusuubira nti kakati bijja kugwa mirembe kebyawedde ebimu wadde awalanga tebinagwa tubagambe ekintu kimu kyokka muddemu mubeere nga ate mpozi mukwatagana obululu tebubaawula olw'ensonga ate nkya buli omu yeetaaga munne kale bwetyo nate tugenda kubeera nga tusimbulira ddala mu giya ennene abali ku mweffe walile live Facebook tubaagala nnyo mwenna Mukisadaani Sajjabi Kirabo mwenna tubagamba nti mwebali kubeera mpozi nga ate mubeerayo Franka mwenna mwebali kubeera mpozi nga mutugoberera mungera okubeera mpozi nga ate muinvitinga n'abalala bajje nga banyi mpozi teweerabira nti osobola okubeera mpozi nga ate otufuna ate mpozi ku Radio Simba TV oba ku Bokati TV oba ku Uganda byogere osobola okubeera mpozi nga ate otufollowinga bulungi nnyo kale njagala okubeera nga ntandikira wano wennyini ne before nga sinatandika neetaagamu olujubiso lwennyini bwe ngamba nti wolokoso bamameni yangu otobo njagala kubabuusa singa mumpaayo baddenze baddem Assalamu alaikum Haji waffe omubwati. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukole tutya kati oba Haji titibya nawe njagala kuluba wana entandikire wa exactire Haji nawe tutandikewo ku Kinyosi bamubanga bemugambe baana bawala sijja kuluba makandu tandike Dr. Hildaman muyite Hilali Kiyaga nga mpozi ono agenda kwesimbawo emawokota ng'era mpozi yatunka n'omukyala amanyiddwa nga Amelia Kyambadde wawulirira bino wabaddewo olugambo olugenda lutambula nti y'omu ku basajja abaalidde ssente za NRM era bw'atyo nti tagenda kwesimbawo era nga kigambibwa mbu yakavuddemu bino byonna Hildaman abisambaze n'agamba nti wa oyo palapase oyo wolokoso bonna baagala kujja abantu be ku mulamwa ye agamba akalulu akyakalimu nnyo era singa kibadde kisoboka nga 2021 asobola okutembera abadde yayagala kitandike nakate otya ombankuyira tukyayirowooza na zunguli kabakati obogolera mwanyina bannabwete soko omuze kwawuliza bawolokoso amigasino ogamba otya ono Kiyaga wano ompita mwanyina bannabwete sebo nze Dr. Hildaman nze Kiyaga ab'emawokota bamanyi sanyuse nnyo okubeera ku Wolokoso sebo kakati ebigambo bigenda bitambula Kiyaga yeegase ku NRM Kiyaga tagenda kwesimbawo Kiyaga ali bingi abantu ne babeera nga batidde nnyo ekisookera ddala ekyo tekiriba era tekiribeera ddala ekibiina kye naakasooka okugendamu era kye nninamu kaadi gye nali nfunye mu bulamu bwange bakiyita NUP National Unity Platform Sula Omuganda agamba bagoba bulina ene waffe gy'empangalira emawokota bw'obuuza omuntu agenda okuwangula akalulu bakugamba Kiyaga n'olwekyo ba opponenti bange wiiki eno batambuza amawulire si kibi okuba nti nali nkolaganyeeko nabo naye ntwala omukisa guno bategeeza nti nakolagana nabo byaggwawo era endowooza yaabwe yonna gye balina nti bajja gena nga basika ensigo eraga nti nkolagana nabo bannange akolagana nammwe si atimba ebipande akolagana nammwe si ateeka ssente mu kalulu akolagana nammwe si ayogera nga bwenjogera eri abantu so ntwala omukisa guno okukozesa Radio Simba okutegeeza abantu nti oyo twayingira politics era opponent bw'alaba nga aweddemu amaanyi akozesa obubali bonna okulaba nti ayonoona erinnya lyo ng'akozesa avenues zonna olaba munnange nga ne bwe nayimba obuyimba obubawaana tebantwala mu State House kati ate banantwala
So abantu kyakuluma naye olaba nayimba akayimba akawaana omuntu n'atantwala mu State House. Omuntu eyali akola programu ezitwala abantu mu State House oba ezinaalaba omukulu, olowooza bwe nayimbira awo nali bulungi nnyo naye olaba neerekereza nesinyegana wadde maama ntwalako mu State House ndabe ku muzeeyi ng'eyakubidde akayimba. Okusinziira ku Dr. Iroman agamba nti kituufu State House nagigenzeemu naye nagenze mu State House ey'Emagere so si ey'Entebe oba Nakasero. Ekituufu kiri nti nabaddeko mu State House Emagere, First Lady n'anfumbira kakyali nga bwe tuwayamu ne President. Ekyokugenda mu State House Emagere sikyenenya era nabaddewo, naye saagala kugenda mu State House endala yonna kukyala. Njagala era enteekateeka zaffe zetukola kati zakulaba nti mu State House eyo gye twagala abantu gye balowooza nti gye bakyala tubeererayo ddala, so abantu babeere bagumu naddala bannamawokota. Ebiboozi omanyi mukulu yatugamba towa bitalina makulu, so naye bwe ndabye nga kisusse kwe kuvaayo mbategeeza ate ntegeeza eggwanga esebo. Kubanga kati ebintu ebisinga okutambula ennyo ebintu bya social media bidduka nnyo ate abasinga tebanoonya mawulire matuufu babuuka n'ekyo. Kakati ebintu ebyo byava ku platform y'omukyala bamuyita Patricia Sewungu. Actually teyagamba nagamba nti nagenze mu State House, yagamba Simama Bazonto, Dr. Hilda Mani, n'akireka n'agamba kankomewo abantu because munnange buli omu alina mentality ye, naye lwakuba nti nze ebimu tebinnyinula bintu byaye mbikwata simple. Abantu baffe gye ndi emawokota ndi ku ground era bwe babimbuza mbagamba mwalabyeko nga ndeese Costa-Zol, emmotoka zange zonna zijjudde nze na Bobi Wine. Abantu baffe naddala abawagizi baffe ate bakule obwongo babutagulule buleme nnyo kubeera nti babategeerera funza ekintu bwe bakireeta kirowoozeeko. Bagamba social media yes abantu bwe bali naye si buli ekibeera ku social media nti kituufu. Actually bwe mba njagala okuttattana omuntu nteeka ku social media dakiika 2 biba bitambudde, so abantu bettanira ennyo naddala radio station waliwo kyetuyita authentic media. Kati nga gwe otutta omukisa n'okubira era ntangaaza eggwanga ku ekyo. Naye kati nwana na mbuyaga simanyi ani gwe nwana naye, kiringa sula okugamba nti bakutte naye nga akyogera simumanyi gyakijje simanyiiyo, tetulina bwe tusobola kuntologeti nga nti Hildaman wamulabyewa wabula tulwana na mbuyaga eri awo. Ngamba Kiyaga munnamawokota ate nga munnakibiina kya NUP agamba ye kakati yeesunga kuyingira Parliament 2021 agamba oba atuuka ddi. Senga abadde 2 mbadde njagala kiggwe na 2 so mu bufunze bwendi nnyo ndi bugurawundi era ba enemy bange abakozesa naddala obutimbagano obutaliimu oba abakozesa babuloga banwane mbasaasidde. Nze najja ndi ku field ndi wansi munnamawokota manye omusanga after all biyita mu bantu batono nnyo bamunnange fano bannamawokota ffe tugenda okubeera nga tuba empoweringa basobole okuba nga babeerako ku social media. Abasajja batune bakazira kakati ogenza n'ogera ekintu nti oli ku ground ebitundu ebisinga tubadde tulaba okulonda kw'abavubuka naye abavubuka bannuku abasinga beetunze tulina bye twalabyeko oli bamuwadde ssente bwe ziti ave ku bwa chairman ng'abadde awangudde ngababeerayo n'abatundu n'ebitundu ebirala ababadde banga balina okujja okulonda ne babawa ssente 5,000 ne batalabikako mu kulonda okukakana nga NRM ebakubye. Ewo kiri kitya abavubuka bali shapu oba batya abagulirira ku luno obunusu. By the way, NRM bweba ejaganya olwakano akalulu k'abavubuka ndisekeredde. Tetwazze kusomera ku kalulu k'abavubuka. Results ezivaamu si kyekikulu eriffe. Tuli kibiina tetunaweza na myezi 2. So twazze kusoma bubadde kiki bwe bakozesa. Twazze kusoma mbeera ya biki gye tugenda okukozesa mu bululu ffe bwe twetaaga. So essaawa eno babaguze ebyo bye bimu ku bye twazze okusoma. Tulabe bagula balinayo akabali k'okugula
basically kana akalulu bakatutaddemu kuyiga biki bye baagala okukola ne bye bakola ebirala byonna tujja birectifyinga ffe tetuli mu kalulu kano kujubileetinga wabula tuli mu kalulu kano okuyiga biki bannaffe bye batutegekedde kuba banafu tebeeteekerateekera ffe tetuli mu kalulu kano kujaganya mbu twafunye abavubuka bangi tuli mu kujaganya olw'okutegeera obubadi ne mistakes ne achievements ze tusobola okufuna twazze kusomera ku kalulu kano basically tetwazze kuddaawo kujaganya kawangula akalulu ke twakavaamu akabavubuka kali akasooka n'akokubiri bambi buli kulonda lekubadde kubaawo mpozi buli kisanja kabadde kajja kabaawo naye ng'abantu abasinga balowooza nti oba oliawo akamyu akalulu ako akabavubuka balonda bibeera byakulonda kwa NRM wabula wano jjo lyabalamu nupu bwe yabuusizza abantu nti nedda akalulu kano mwenna muba mulina okukeetabamu kaggwanga lyonna era bo bagamba atlisi balinawo kye bakivinze twaperforminze fairly well ngambye fairly well kubanga NRM ebadde etwala 10 ku 10 so ne bwe tubanga twagisuuzizza 3 oba 5 it is a big achievement ekireetera ekyo nti sensitization ebadde ekyali ntono oba trust me akalulu kano ebibiina byonna bibaddewo naye nga NRM etwala 10 ku 10 NRM ebadde ng'omusajja abeerawo ng'alina ssente ze mu briefcase naye nga tomanyi nti atambulizaamu ssente so kano akalulu ffe tusobola okukazuukusa n'ebibiina ebirala ne bitegeera nti akalulu kano bulina kujja kali gw'obadde obiwulira nnyo actually kano akalulu abantu babadde bamanyi nti kabeera ka NRM because bwe babadde babadde bakabrandinga ng'eggwanga lyonna likozesa resources zaalyo naye ng'abantu bamanyi kintu kya NRM kumbe kintu kya ggwanga lyonna so omulundi guno nze nkitwala nti twakoze ffe twazze ku awakeninga bannayuganda kye tulowooza nti tukoze ebitabaddeewo Hildaman esebo awuliriza radio simba ayagala okumanya fine Hildaman ajja naye ajja ekyokusinga biki byafokasinzeeko brief manifesto nti bino byense singa mbambi kubye n'embitereeza mawokota ajja kubanga ali ku ntikko ekisookera ddala bwe obukulembeze so obwamawokota yekka wabula obwa disitulikiti yonna bw'ogenda ebutambala obukulembeze bunywedde bw'ogenda wano ebusiro obukulembeze bunywedde naye ffe abali awo mu katundu awo abantu bano benjogeddeko we bayita mu makkati ffe obukulembeze bwaffe bwaziŋŋama ne buziŋŋamira ddala naye nga lwaki kwe kuba nti eriya eyo abantu balowooza nti bawagira NRM ekituyisizzaako ku eriya ziri endala ne zibeera nga zirinako enkizo naddala mu bukulembeze ne service delivery kwe kuba nti bo ba opposition nti bo bafiirwako satina tebafuuka aba NRM fe ne batulekaawo mu kazinga ne bagamba ebyo bifala byaffe katusooke tukole kubali tubakyuse so ekitundu kyaffe ne kiziŋŋama ekyokubiri muganda wange ettaka liri mu kubbibwa emawokota tulina baminisita balamba naye tasobola kuvaayo kukwanaganya mirimu gye nga minisita n'agigatta ne baminisita banne abakwatibwako ensonga y'ettaka abantu baffe ne bava mu kubeera kuddukadduka ettaka ly'emawokota abasajja balinga abaguddewo olutalo abantu basula ku tebuukye abantu babasengula enkya n'eggulo naye abantu abakulembeze basirise balinga kagenderere nti bo bamanyi nti ettaka ly'emawokota balina odditwala kifuba na kifuba ebibira byonna byonna abasajja baabitema ne babitusimbamu kalitunsi ebyobulamu muganda wange otambula okuva enkozi very expensive obwavu bungi naye nga emphasis y'amazzi gatutawaanya ewaffe emawokota ndi wano okutegeeza nti 7 ku 10 ewaffe emawokota tebalina masannyalaze Dr. Hildaman jukira baliko mpozi ab'omukwano era ng'omukwano gwalinga gubasaza mukamu n'omukabu n'omukyala Amelia kyambadde wabula nina essanyu okutegeeza nti n'akayimba kaliko yamuyimbira aka Amelia yamugambye lekeraawo n'okuddamu okuzinira kayimba kange olw'ensonga tekakyakusaana kaveeko nja kusibira bwereere ndowooza kankusiibulire wano okujjako ng'olinayo akataleke kakasita tosaba kalulu kubanga kusaba kalulu tekunabeera ofiikyo era tusaba kalulu wabula ntuusa era kantwala omukisa guno twafiiriddwa mukadde waffe abadememba wa DP Mukulimatiya Mujuzi tumuziika leero tumuziika wano ekyotera abadde mukadde waffe nnyo menta waffe kitaffe era ndowooza ababadde ku mikutu gy'abantu bonna politicians ab'amaanyi babirabye naye tumukwasa mukama amuwe ekirumuleta emirembe bana mawokota of course sebokamba tumireko olwokano mwendi mukyabiraba waliyo abazunga n'obuyimba naye mbakakasa muganda wange nga ninako kufiya ennyimba nga mugenda kukola mutya
Namayimbi mbili na nze bakoze n'ennyimba eziri pressing ezizo. Nabona ennyimba bbiri. Olwo lwe mumanyi olwa Meria n'olulala baluyita politics ntayirwe najja mu ba people ntayirwe. Kaakati essaawa eno baluzannyanga olupya. Naye mbakakasa one temulina copyright yalwo njabba sibira bwereere. Twala omukisa guno okugamba Honorable Meria kyambadde. Nkuwa ekitiibwa ky'amaanyi naye munnaye nja kusiba bw'otaave ku luyimba lwange. Muve ku luyimba lwange nga mulukozesa politics wammwe. Mbasindise mugende musome copyright law mugyekeanye n'akakwata vidiyo zammwe nnyanga ozinira ku luyimba lwange mu politics byo naye nkukakasa vva ku nnyimba lwange. Ekyo nkiyisa ku Radio Simba Honorable Meria kyambadde nga sinnakutuusaako mpapulo okuva mu baloya bange. Va ku luyimba lwange toluyinaako copyright. Ebyo by'ozinirazinirako ng'oli mu byobufuzi byo nja kubatwala mu mbuga z'amateeka. Wolokoso mu Weekend Tax.